Lwaki ebyokulwanyisa ebyagenze mu Russia ebyabadde bikuba abasiriya ebya Russia byazaate woono nga tulaba nti dictator ono abadde anyigiriza abantu be Syria ate yaddukidde mu Russia. Okitegera ekintu kino. Traore is not a sheep as you think. Traore is a real beast. He is a wolf ogwebiseeko obwebisi. Nakugambye Ibrahim Traore ali mu stage 1 ya dictatorship. Wabula is the only new kid on the block. Gwachimanti asobola okukwata abavubuka kubanga ino trend y'olutalo yakyuka. America kikyakoze nabagamba tetulina byakulwanyisa ne tulina ebyokulwanyisa. NATO drill kanji balagiko video zange batero zijjayo wabula ngenda kugiteeka ku stick eno video genda ku NTV Kenya olabe NATO drill eyabaddeyo mu ggwanga lya Kenya mu Uganda tebabi balaze NATO drill najibagambako okitegera America ne bano ba Democrats nabo basinzidde mu East Africa okusettinga bases to protect Democrats wanaona wabagenda okubeera era bagala bakole common army naye nga ne mu Sahel region naye bakozeyo common army. Okitegera ekintu kino bakozeyo common army mu Sahel region era Kagame gyagala okukozesa okuoperating abawa ab'e Congo kati ne wano nabo mu East Africa mulaba ebintu bino ntino byebimu kakati kankulage ku NATO ngenda giteekako sticker gwajagala video eno okugiraba genda ku NTV Kenya olabe NATO drill yabaddeyo nga NATO USA Europe Djibouti waliwo ensi nyingi nyenye za Africa ezabibaddemu kubanga zino zonna zikiriza mu American foreign policy. Okitegera ekintu ekyo okujjako Uganda yensonga lwaki mu Uganda tebabalaze NATO drill eno naye nga ate ebadde wano ku mulirwano wano webadde just watch this ngenda giteekako sticker naye ngenda kuterawo link ogenda ogirabe. Off and hosted by Kenya, Djibouti and Tanzania from February 10th to yesterday in Nanyuki. Kenyan soldiers received specialized training on chemical and radiological disaster response and containment, bolstering regional emergency response capabilities. JA-25 is the premier U.S. Africa Command, U.S. AFRICOM exercise in East Africa. Otyo kati ojibaita JA-25 jenna bagambako. Yabaddawo Kenya awo ne mu Uganda tebabibalaze lwaki Uganda bagineglecting nze teyabibaddemu kubanga Uganda yasidinga nani ne BRICS tulina kusoka kujjako na kyemaliro ne tukola ki ne tuyoka tugenda mu gundi eyo kino kyembagamba bulijjo nti tetulina mmundu naye nga tulina emmundu era drill bakugamba bagenda kukola ejje eryawamu erigenda okuprotectinga region yonna ng'ejje lino li supported by all Democrats nabagambye tulina emmundu naye tetulina mmundu eyo temutiitira mu 7 kubanga zino constitution zetwayitamu ziri international mutegeke gaali ezigenda okuactivating ekintu kye bayita human rights senga muzi activatinga twagala tulabe mu 7 ono bamuwaanawaana oba banene abarasha bali mu kwekukuutirizaako banaasobola obbijja mu West Africa eri gye bali wa Ibrahim Traore bajje waneeno bakole ki bamutaase okitegera ekintu kino kubanga nabagamba shaping y'olutalo luno yakyuka shaping y'olutalo luno weekyuka nti bannansi ffe tusalawo kati bano ba communist bo mu West Africa bali okuprotectinga banene abavudde mu France such that France territoriatinga kulumba kati senga France erumba bano babeerayo nga baze okuprotectinga ki human rights z'aba communist kati ne bano kye bali mu kukola bano since it is the rich region ate balina easy access kubanga amaanyi gonna ba dictator bano mu East Africa babadde basponsoringibwa China okitegera kati America nayo yalese NATO base wano drill bagikoze bagala bakole ejje wamu to protect all Democrats in all of Africa jagala mujukire statement ya His Excellency Kyagulanyi yakola lunaku lumu yagamba ng'ali mu gundi eri mu lukiko lwa SOAS mu lujjukiro olwo we bakugamba nti I want Uganda to be a center or a fighting ground for all Democrats in all over the world. Yali ategeeza ki yagamba ayagala Uganda eberenga ye command center ba Democrats bayimirira okwerwanako mu nsi yonna. Uganda ekyo kyakugamba nti kamera z'ensi yonna ziri awo kakati njagala nkulagene kino temwakiraba nabagamba nti akalulu kano we tunaba tutuuse mu climax yako abantu bano bagenda kajjamu era we nabatereddeyo birine mbagamba nti Museveni bamuholdinza accountable kubyeka wempe mwangambye ebya bulijjo babeeramu kakati njagala nkulaga America then mundeetere video oba ebifaananyi ng'Abamerika bano bazze mu by election yonna nga embassy directing embassy ye ba dispatch nzoba ye basindise ne bagamba mugende mu observing akalulu ako njagala mu kindage kubanga nabagamba American foreign policy yava mu isolationism negena mu direct intervention njagala mbalaga America nga bali ku polling station ezenjawulo mu kalulu ke kawempe then namwe mu challenging mu binetere kubanga nabagamba bino tuli mu byaddala si eri opposition ya Museveni European Union gyajanga nekola report nemala negena bino byaddala America eruzingira wano senga Museveni atuita mu ngalo kuluno
BRICS egenda kuba dola na kugamba ensi zebeetaga ziri 2 kyovola bakati America erumye n'ogwagulu kambala gaba America deni tweyongereyo nzije nabagambye ono Ibrahim Traore tagenda gaba masanyalaze mu Uganda. Watch this. Uganda is a democracy. Ya America nabo bakalondozi baba batunulizi byokulonda nabo we bali bageza ko kwetegereza embeera nga bwegenda maso nokubanti etambula wano mu kitundu ekawempe naye nga embeera badde challenge kakamu kujjako kituseeko wali ku kawempe ku 5 obaddeko akavuyo nga waliwo omukyala gubalumiriza okubanti abadde yetaddeko ekintu avudde mu kakiko k'ebyokulonda wabula nga talina kimwogerako kati ndoza mmala eba Democrats bo bajja kutunuulya democratic process ng'egenda mu maaso gye bajja okutunuulira wabula bali we bajja kusinkana Muhoozi Kainerugaba basindika ba militants tebasindika ba diplomats basindika ba militants kitegeeza nti bano bagatutwala mu military rule naye tubagamba mulimba Uganda is a democracy nakugambye mu Nansi kino ffe tusalawo Russia tesobola kututwala ne webeera n'ebyokulwanyisa byenkana bitya lazima bineza NATO zigenda kusituka Kenya wenzi balaze zijja okuprotecting aba democrats wonna we banaabeera kyekimu ekiri mu West Africa nakyo ba dictators bagenda kusitula abo bajje okuprotecting abani ba communist oba ba dictators mu Africa nakugambye luno olutalo lwagejja dda luno olutalo lunene nnyo baluyita colonize Africa again democrats versus communist again kati mutegeke gaali tugenda ku activating ekintu kye bata human rights tumale cha activating ebisigadde mbaleke beekube fe tuli bagagga balibe balina okulwana si fe tuli bagagga just tukera ku machane tugamba nti akalute tukkiriza na buvudde mu kulonda ate mulayize nalukoola nkibabuulira ife tugamba tumatidde na bivudde mu kulonda nga tweyiwa ku nguudo tojja na sasi tojja na jambia tojja na mbazi tojja na ki bano bigenda kwekola byokka twayitidde mu democracy na human rights. These are international charters. American foreign policy, UK foreign policy, ne UN charter. Twesisinkane ncha. Ndowooza mu domestic policy. Kati Ibrahim Traore. Mwenna bagambye. Eno project emekwama. Temugenda kugizuukusa project emekwama. Ngawe twakoze yajjo nkusaba busabine ya leero. Wotachikola obeera olidde mu nsi olukwe. Kubanga mbagaye kati sawe no lutalo lwageze tuchi alwanagana na Museveni kati yo level twagivudde kodda tuli ku level ya China na Russia end game bano wetuba kuba babera bawedde lwachi nakugambye Traore ayagala kugaba masanyalaze embu afunye ekiyira amala bwafunye sosi ya masanyalaze agamala kati mbw aleeta agabireko ku Muhoozi standby generator lwachi muna Uganda nkugambye bino ebintu bigatta bitya kankutandikire kino kyekiri ekyankwanzi okiraba bakugamba nti possible candidate yani ye Muhoozi Kainerugaba ono Muhoozi mu Russia omulaba gye yagunywera gye yasuulira mu bbala nga Museveni amututte introducing eri Putin okitegere ekintu kino ono Ibrahim Traore mu Russia naye era still okitegera owaneeno tulina ebifaananyi bya Muhoozi Kainerugaba ng'asinkanye ba defense ministers abaawa ab'e Russia okitegera n'abakwatibwako ensonga z'e Russia okitegereza defense kitegeeza ki tibana abayaye bagala tufugira mu military rule kye bagala yensonga lwaki bali seconded by Russia's communism ne China okitegera kati ono omwana Ibrahim Traore bamutuleetera atukole ki ajje mbwa agaba amasanyaze kubanga essaawa eno bamubala nti icon kyekyo nakibagambye tibana abantu balina kye batubala naye tubagamba Ibrahim Traore please sigale wamwe Uganda is a democracy twetaaga tukubenga akalulu tukwe president akalulu atambula agende eyo nga tuvuddeyo njagala nkulage nakugambye luno olutalo kasiggu ba communist baagala okuprotectinga bonna bagenda okubeera wansi wa communism kubanga nabagambye Africa bagenda jawuzamu ebintu ebitundu ebi bibiri either a democracy or a communist state kubanga nabagambye nti Russia yatadde bases zayo mu West Africa kino kiki okitegere ekintu kino kiki bino byebyokulwanyisa ibadde bitta abaana b'e Syria bino wabula America we yambyeko ku baana b'e Syria okulwanagana ne dictator gwe bayita Assad okumala emyaka 11 ne bamuwangula Assad aliddawa Assad tali mu Russia kakati ebyokulwanyisa bibadde bikuuma Assad nga bikuba abaana b'e Syria binoonya ki mu Mali omwana ono yakoze ekintu kye bayita Sahel region ensi ziri 3 zeekutudde mu ECOWAS babaddenga bagundi ba ECOWAS eno ebadde wansi wa America kati ono omuyaye we yazze yabakutuddeko okitegera natandika Sahel region ekulirwa ono mwana bakoze ne common passport
Okitegera bo balina passport yawe basatu. Kakati omwana ono wabanga alina ebigendererwa birungi eri Africa nga mwe mwogera. Lwaki ebyokulwanyisa ebyagenze mu Russia, ebyabadde bikuba abasiria, ebya Russia byazaate wono. Nga tulaba nti dictator ono abadde anyigiriza abantu be Syria ate yaddukidde mu Russia. Okitegera ekintu kino. Traore is not a sheep as you think. Traore is a real beast. He is a wolf. Ogwebiseko ogwebisi. Nakugambye Ibrahim Traore ali mu stage 1 ya dictatorship. Wabula is the only new kid on the block. Gwachimanti asobola kwata bavuka kwanga ino trend y'olutalo yakyuka. America kichi akoze nabagamba tetulina byakulwanyisa ne tulina ebyokulwanyisa. NATO drill kanji balagiko video zange batero zijjayo wabula ngenda kugiteeka ko stick eno video. Gogenda ku NTV Kenya. Olabe NATO drill eyabaddeyo mu gwanga lya Kenya. Mu Uganda tebabi balaze NATO drill najibagambako. Okitegera America ne bano ba Democrats nabo basinzidde mu East Africa okusettinga bases to protect Democrats wanaona wabagenda okubeera era bagala bakole common army naye nga ne mu Sahel region naye bakozeyo common army. Okitegera ekintu kino bakozeyo common army mu Sahel region era Kagame gyagala okukozesa okuoperating abawa abe Congo kati ne wano nabo mu East Africa mulabe ebintu bino ntino byebimu kakati kankulage ku NATO ngenda giteekako sticker gwajagala video eno okugiraba ogenda ku NTV Kenya. Olabe NATO drill yabaddeyo nga NATO USA Europe Djibouti waliwo ensi nyingi nyenye za Africa ezabibaddemu kubanga zino zona zikiriza mu American foreign policy. Okitegera ekintu ekyo okujjako Uganda yensonga lwaki mu Uganda tebabalaze NATO drill eno naye nga ate ebadde wano ku mulirwano wano webadde. Just watch this. Ngenda giteekako sticker naye ngenda kuterawo ki ngenda kuterawo link ogenda ogirabe. Off and hosted by Kenya, Djibouti and Tanzania from February 10th to yesterday in Nanyuki. Kenyan soldiers received specialized training on chemical and radiological disaster response and containment, bolstering regional emergency response capabilities. JA-25 is a premier US Africa Command, US AFRICOM exercise in East Africa. Otyo kati ejibaita JA-25 je nabagambako. Yabaddawo Kenya ne mu Uganda tebabi balaze.